الذي هدانا لهذا يعني الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matendo ga Allah tabaraka wa taala nanyini buyinza oyo yatonde eggulu n'ensi ate n'atuteerawo ebyo ebitambuza obulamu bwaffe birahmatihi. Mwebaze ebyengere bingi byatuwa waggulu wafaawo yatuteerawo ebizito nga mu bizito ebyo mulimu emunyenye. Emunyenye ezo biidhnillah zirimu ebyokuyiga bingi nnyo kwabo abafumiitiriza. Bw'oba otunuulidde zonna zirina emigaso, naye Allah tabaraka wa taala ebiseera ebisinga bw'aba ayogerako enjuba n'omwezi, ebintu ebyo tubirinamu emigaso emingi biidhnillahi tabaraka wa taala. Musomo ogukwatagana n'obwengula tujja kuguteekayo ku mukutu gwaffe ogwa Gulfa Islamic Media. Oba oliawo tujja kuguteekako ne ku gundi ez'enjawulo nga bwe tujja okuba nga tubategeeza biidhnillahi tabaraka wa taala. Enjuba n'omwezi emigaso tewali agibuusa maaso, naye ng'ate gyetaaga okunnyonnyolwa. Ebiseera ebisinga yayogera nnyo ku njuba n'omwezi, naye nga tonnaba kutunuulira nnyo bisingaawo gwe wetunuulire gwe wennyini, nga tonnaba kutunuulira njuba eri mu mayiro ennyingi, kuva wano okutuuka ku njuba waliwo wano laitiya ze mailozi 903,000,000. Kati lwaki ononooza eyo? Tunuulire tunuulira wetunuulire gwe wennyini. Allah tabaraka wa taala n'akuwa amaaso ng'osobola ogakyusa nga bw'oba oyagadde nga tosoose kunyola steering olidde bulungi. N'akuwa akamwa nga kasobola okuba ebintu ebigumu n'ebigonvu olukuba nga luli lumu. Ate n'akuwa ebyenda nga batugamba nti ebyenda bye bigaayo ebyokulya mmere, nga ebyenda ebyo byo tebiringa bukuŋŋuuta buno obukuŋŋuuta ebinyeebwa, ate nti tekakuŋŋuuta kasooli, ate kano tekakuŋŋuuta biki. Mulimu ekikuba n'ekikuŋŋuuta, oba oliawo n'ekibumba nekigabirira wekikoze eki bwe kirina okugabirira. Waliwo mukadde waffe omu professor abadde alina research gy'abadde akola. Research eyo ng'awandiika ku bintu 15 ebisinga okwewuunyisa, era n'atera okutunga ekitabo ng'akyali ku manuscript. Seka Ismaili n'agendayo n'amuyitiramu ku bahthi gye yali akoze, n'amugamba naye sirabyemu mwana Adamu. Ulidde bulungi. N'olwekyo bahthi y'omufu ku bintu ebiri wano ku nsi yali anoonyereza 15 ye neyeereka, kuba kati n'ekyo ekyokubeera nti ye yennyini yanoonyereza la ayati likawumi yatafakkarun, naye ate ye yali yeerese. Era bahthi n'agiyiwa n'amugamba nti nfu, nono professor n'agamba nti nfu. Era abamanyi bagamba tugamba mu fikihu bwe baba batematema ebintu byabwe, bagamba nti eno wansi eno gye tuli ebintu bibiri Allahu tabaraka wa taala yabitonda n'amala. Ekisooka ye dduniya. Edduniya eno gy'olaba biidhnillah si yensi, earth. Kuba bwe twogera ekigambo dduniya tulina ekigambo earth n'ekigambo world. Kati ekigambo earth kye bayita al-ardu, ate ekigambo dunia
ye world. Ebintu ebyo nabyo byetaaga baganda banyinaze okuba mbyetegereza. Earth ye arudu, ate dunia ye world. Ebintu ebyo byawukanira ddala biiznillah tabaraka wa taala. Kati bwe mutunuulidde dunia eno, dunia Allah tabaraka wa taala yagikola nga erina ebintu byefaananya n'omwana Adamu ng'ate byakyewuunyo. Bw'ayali ayogera ku ffe abaana Adamu yatugamba nti lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Omwana Adamu aliko abakuumi mu maaso ge n'emabega we, yahfadhunahu min amrillah, nga bamukuuma olw'ekiragiro kya Allahu tabaraka wa taala. Obwo obukuumi ffe abaana Adamu tubulina. Awala naga nti wa inna alaykum lahafidhin, mazima muliko abakuumi kiraman katibin, nga babitiibwa bawandiisi, ya'lamuna ma taf'alun, byonna bye mukola babimanyi. Kati bali bakuuma omuntu ng'omuntu, ate bano ne bakuuma records ez'omuntu biiznillah tabaraka wa taala. Kati gundi ki sifatu ki gye tufaananya n'ensi mu bukuumi? Allah tabaraka wa taala aga nti waja'alna fawqakum sab'an shidada, twateeka waggulu wammwe sab'an shidada, twateekawo layers musanvu, shidadan nga zinyweza, shidada nga zikuuma. Eno astronomers baita hemispheric layers. Tulina esooka waggulu exosphere, eyo ekiyinja kyonna kyonna ekiba bino bye bayita meteorites, bwe kiba kijja eno kuba ensi, bwe kikoona ku leeyi eyo eriko thickness fa abali ku equatorial zone, thickness eriko miles 960. Kati ekiyinja bwe kikoonako bwe kiti nga kikwata omuliro, bwe kigenda okuwaguliriza gundi ezo bagita exosphere, bwe kigenda okuwaguliriza gundi ezo 960, ekiyinja ekyo kiba kisiiridde nga bakola ki, ng'evvuba lizaayo. Ku nsonga eyo n'agamba nti wasama idhati raji', ndayidde eggulu linanyini kuzaayo bino bibadde bizaayo, la hawla wala quwwata illa billah, babizaayo. Era ku nsonga eyo obukuumi obwo kuba leeyazi zonna omusanvu, omusomo ogwo tujja gugaziwamu, zirina obukuumi bwe zikola ku baana Adamu abali eno. Aga wayumissiku samaa an taqa ala al-ardi illa biidhni, yo yaziiza ebyo ebiyinja ebyo bya whatever meteorites n'ebirala nga bwe tujja bikoonako, yabiziiza okujja okukuba ensi illa biidhnihi, okujjako kyaba yagadde. Kyo yakiyitamu buyisi nekikola ki, nekijja kiwuttula kiba kiwuttudde. Ekyakubalizo n'emyaka giri emingi, myaka 59 nali mu lwayo gumunzaalibwe biiznillah, kyabalizona tuziyita nekikola Crater Lake. Kati ave kyakubiraawo mashallah, kiyama kyekijja obba. Kati bano balya byennyanja tebamanyi nti nno waliwo bannaabe bwe bakubira ekiyinja bwe kyakubiraawo. Wayumsiku samaa an taqa ala al-ard illa biidhni, yo yaziiza ebiyinja okujja okuwuttula ensi okujja ko wabakoze eki kiwaguza buwaguza, layers ziri tezikikwatako. Kigamba sebu amu yakoze eki, yasekirira gwe naawe bwe kiba kikwatiriza, tuli matugasaawe bwe kiba kikubye wano, mashallah mashallah. Mwabasaalira munasaalira ndowooza seka katogole tuba Yakobo Sulaiman tubaweereza edduwa naye nga olwedde bamaze okukola ki, okuziikibwa. Kati obukuumi obwo abaana Adamu tubulina, n'ensi ebukola ki, n'ensi ebulina. Era ebyewuunyisa ebibiri Allah bye yatonda eno wansi biri bibiri, abamanyi bye bagamba eddunia then n'omwana Adamu. Omwana Adamu tosobola musitadinga n'omumalayo, tosobola. N'ensi tosobola gisitadinga n'ogimalayo. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Kati guno omwezi kumaawo sigenda kugira, tugende ku mawudhu yaffe ya leero. Omusomo gwaffe gwe tutambula nagwo biiznillah, olwokubiri olwokuna
n'olw'omukaaga gwe musomo okumanya ebifa ku majini naye nga gulimu gundi nyingi ngera bwemuze bumugulaba nga tutambula nagwo tubadde twatambula ne jinnu whatever jinnu ya ashik jinnu khadim al-hammam jinnu tabaddu gawasi twalikwatako katono naye tujja ditaganjula biidhnillah masayo tusaba Allah tabaraka wa taala tuwe obulamu then kati twatandise okutunula ku kye bayita empewo z'ekika kye bayita empewo z'ekika ekintu ekyo kizibu nnyo omwana Adamu okukiwakanya ate kizibu nnyo omwana Adamu okukikkiriza kati ffe nze ng'omuntu kaneyogereko ng'omuntu ndi wa kika kya nte naye bwe tuba tuli mu mikolo tubeera n'omukolo gw'okumanyagana buli mwaka buli nju oluvannyuma lw'emyaka 4 ffenna ne tukuŋŋaana ab'ekika ffenna tubeere mu 15 simanyi bameka naye sizirabangawo ebigamba nti mpewo za kika tebijja era okumanyagana okw'omwaka guli kwali wange kaleero kati zene chairman wa gundi wa committee eyo namugamba nti muno mulimu abasembeze ebinankanya naye bagambe nti bonna bagamba nti balina empewo z'ekika sizante mpewo zante kuba ffe tweddira nte naye ate I mean tuli bakika kyante naye naddala nze tuli bakika kyante naye situjeddira nabagamba bonna balina empewo z'ekika nazo bazireeta olwayo tuzikoleki bazanjule wano kuba kati ffe tweyanjula nti nze nva mugundi kati n'abazirina empewo z'ekika bazikoleki chairman kuba mutabani wange naga ataate ekyo kijja kundakira gwoba okikolaki gwoba okyoke nebagamba nga tetunnaba kweyanjula twagala buli alina empewo z'ekika azikoleki azireete wano azitwanjulire kuba emirundi gyonna gye tubadde tutuula mu kumanyagana tetuziraba kiraba bulungi twagala ab'ekika bonna okubakolaki okubamanya n'empewo muzikoleki ngati buli bafa bufinse kuba tubamanyi biidhnillah kati ebyo tebiriyo fe Allah tabaraka wa taala ganti khuliqatil malaikatu bamalayika batondebwa min nur nga bajibwa mu kitangaala wa khuliqal jannu min nar ate jannu natondebwa nga jibwa mu muliro wa khuliqa adamu mimma usfa lakum adamu Allah tabaraka wa taala namutonda nga amujjamu ekyo kyabanyonyolwa min turab mutaka min twin bumba ndoza byebimu asulu yabyo byonna turab ttaka omusenyu asulu yago ttaka kiraba bulungi kati tosobola kuleeta kitonde ekitondeddwa mu ttaka n'ekitonde ekitondeddwa mu muliro nuga nti ate byakika kimu awo amajini gawambiddewo abantu bangi biidhnillahi tabaraka wa taala ku mulundi guli biidhnillah twatunulako ku hadisi eya Abi Mas'ud radiyallahu anhu nga tunnyonnyola ku asulu y'ekigambo lubaale kuba wano kye bayita lubaale zeyita empewo zaki z'ekika buli nnyumba osanga erina lubaale waayo biidhnillah tabaraka wa taala tusaballa ne kutwekukuutirizaako na kutulemerako ffe amajini mwe situbamanyi biidhnillah tabaraka wa taala ejjini eryo twalaba hadisi eyo nga ya Abi Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama mbaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nti ma minkum min ahad terina omukumwe illa wukila bihi karinu min aljinni okujjako nga yateekebwako karinu min aljinni yateekebwako karinu mu majinni kalu wa iyyaka ya Rasulallah bamubuuza nti naawe gwombaka wa Allah tabaraka wa taala naawe oliko karinu
qala wa iyaya naga nti ye nange nina kalino illa anna allaha a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair naga nti okujjako nze chance jennina kumwe nze yange Allah tabaraka taala yajingondeza okutuusa lwe yasilamuka tendagira kintu kyonna okujjako nga birungi. Kati buli muntu olw'ekigambo kino kyaga nti ma minkum min ahad illa wukira bihi karinu min aljinni, teri n'omu kumwe okujjako nga yateekebwako karinu min aljinni mu majinni. Gw'ogirina aliyo yatulaba nange njirina n'ataliiwo n'abaafa baali bazirina biidhnillah. Kati alikarinu karinani, karinu zino zirimu emiteeko emeka? Ebiri. Karinu minal jinni, kuba twalaba waliwo karinu minal malaika, karinu mba malaika, wa karinu minal ins, ne karinu mu bantu, ne karinu minal jinni, ne karinu majinni. Kati hadisi eyo dalilu ku karinu zino ez'omu majinni eyitibwa karinu aswiriyi daim. Ali karinu karinani, karinu zirimu emiteeko ebiri. Karinu aswiriyi daim, karinu neyeobutonde daim ewangala n'omuntu. Wa huwa alladhi yakunu ma kulli insan min yawmi an yurida, ebeera n'omuntu ono okuviira ddala ku lunaku lwazaaliddwa. Olunaku lwazaalibwa Ibilisi la'anatullahi alayhi ejja akaana kano akato nekafumita olunwe mu kundi la hawla wala quwwata illa billah. Akaana ako nekakuba omulanga. Ekintu ekyo kirimu emirundi ebiri. No mu science batugamba badokita mujja kunjulira nti omwana ono oluva mu lubuto bwati nasika omukka guno tusearch those oxygen burns. Oxygen yakola ki? Ayokya. Kati the moment oxygen wayingirira mu mawugwe gano gekanga kubeeri mu lubuto abadde takola ki? Abadde tassa oxygen. Kati amawugwe gano oxygen nagakola ki? Nagokya, omwana nakola ki? Nakaaba biidhnillahi tabaraka wa taala. Nefe kitulina wano elimu atibai, elimu ene ey'okujjanjaba. Ibilisi la'anatullahi ejja nemufumita olunwe muki? Nemufumita olunwe mu kundi, kube kundi jjukira kwabaddaaliira era nsubira kyekiwundu kyabeera nakyo naye amajini gatubaga amajini gatumagira naye amajini mu abatuwuliriza muti Allah tabaraka wa taala mutuveeko efujja mukoze ddene naye kati ekyo tabiiya kiri mu buki? Kiri mu bubumbwa. Eddunia bwete bwebadde etambula. Ka Ibilisi kaludde ndooza Adamu ye yakawona ne munyaffe onaani Hawa, kuba bo Allah yabatonda butonzi tebaali kwebyo byamakundi. Kati omwana ono nakuba omulanga ebezze n'ekyana ekyenkana n'ono neddira n'ekimuteekako. Ndooza abatannaweza na ssaawa n'ekimuteekako. Bw'abeera mulenzi aleeta kirenzi, bw'abeera muwala aleeta kiwala biidhnillah. Bane twagala tusikireyo ddala ebintu bino mubitegeere. Ogenda obbigwamu ng'ebintu obimanyi, ogenda obbigwamu nga tolya kyeweekwasa biidhnillahi tabaraka wa taala. Tusobole n'okwetakkuluzaako olukoke lw'amashayatini. Kyekigendererwa kya Gulfa Center for Islamic Treatment and Development biidhnillahi tabaraka wa taala. Era ffe tulina ebintu bibiri: awareness, abantu okubategeeza, kusomesa. Kuba amajini mangi aganumbyawo nga gajja nti ekigambo ky'okusomesa tukiveeko, era we are going to intensify it. Tugenda kukyongeramu amaki? Amaanyi biidhnillah. Kakati lwaki? Kuba omulabe buli lw'omutegeera, omulabe oba osobola okumukola ki? Osobola omulwanyisa biidhnillahi tabaraka wa taala. Era kyensuubira kati abagoberera obulungi emisomo gyaffe ku ashiku ne khadimul hammam mubimanyi ekyokukola amajini ago bwe gaba gayingidde mu mubiri. Alaamaatu muba muzisobola zaawula, muba musobola zitegeera nti eno alaama ya jini erimanyiddwa nga jinu khadimul hammam,
jinnu khadim al-hammam oba jinnu al-ashiq jinnu al-maqabir kubago twagataganjula ne wankubadde situwagamalayo kuba ebyamajinni byo biki bingi. Kati ejjinni lino eryeryo eriwangala n'omuntu lubeerera kati okula likula olya mulya era kyova olaba bano abantu bano abaliisa kkono mwezi basanze biidhinillahi tabaraka wataala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba la taakulu bishimal wala tashrabu bishimal fa inna shaytana yaakulu bishimal wa yashrabu bishimal. Toliisanga kkono era tonywesanga kkono kuba sitaani eriisa kkono era nenywesa kkono tofaanana sitaani biidhinillahi tabaraka wataala. Kintu kibi nnyo nnyo okuliisa kkono era bangi nnyo be tujjanjabyawo nga ebizibu bwabwe buva ku kuliisa kkono ne gamukuba balya bonna emmere ate ne limala ne limukola ki. Kati omuntu ono buli lwoliisa kkono olya n'ejjinni lino kaliinu emmere mugigabana. Ekyokubiri buli lwogirya nga tusomye bisimilla era ejjinni eryo likola ki lijja ne libwabwagala ku mmere ne mugirya babiri ne lyoka nno ligejja ne linyirira. La hawla wala quwwata illa billah. Ekintu ekirala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti idha saqatat luqmatum min ahadikum falyamti ala adha thumma yakuluha fala yad'aha lishaytan. Omukumwe bwaba aviiriddwako ekyokulya ne kigwa wansi mu ttaka akijjewo ajjeko wano abakoseddwa ettaka obadde olya muno gwa lumonde ne gugwa mu ttaka ojjeko wano awali affected n'ettaka fala yad'aha lishaytan. Tagulekera ki shaytan kuba gama shayatini endya yaago gatunuulira mu bino byolya ekirimu baraka kyegalyako galyamu baraka. Omuntu osobola okujja ne bakuwa essowaani y'emmere n'ogirya n'ogamba emmere leero siwuliddemu sikkuse. Mashayatini gaba gakusoose ne galyamu ki ne galyamu baraka. Mwe bamadamu bakyala baffe bawala baffe abatera okutuleetera emmere era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwamubanga mujjudde emmere kuba ebigambo by'emmere bigambo biwanvu. Eyo irimu y'ebyokulya Seeka Siraje Juma we Masaka yasomesa eyo irimu y'emmere olira bulungi ekigambo Luganda kulya olugenda enjala terukola ki wallahi terudda okira bulungi. Emmere tokkirizibwa kujjula mmere. Ekisooka nogi amasowaani gano n'ogabikkulako. Ekyokubiri mwenna ne muvaawo ne muleka ki ne muleka olujjuliro nga kyanjadde kibuza akola ki kibuza abikka. Awo amashayatini musanga galiddemu ki muliddemu baraka ne mutandika okusiibuka ne mwesiga ebizigo simanyi lukomera simanyi nalushaitani zaituni biki naye nga omubiri gufuukuuka bufuukuusi kuba kino ekya food values ndoza kye bayita food values amashayatini kyegalyamu. Food values kitegeeza eddagala likola mu ki eddagala likola mu mubiri eriri mu biki fima akulaati mu byokulya. Ezo ze zimu ku nnwanyisa z'amashayatini. Liisa omukono gwo ogwa ddyo gunaabe buli lw'ogunaaba gw'ojjongezeeko naabe engalo zino zitukule obeerawo nga tolina kyokutteko. Ojja kulaba zifulumya lufuluudi wano ku tips zino. Lufuluudi olwo lulina obulwadde bungi bwe bulujjanjaba muki. Kati gwe buli lw'okwata ku kitole ekyokya ate bwe ojjewe wetegereze lufuluudi olwo lubeera mu mukono gwa ddyo. Kati olulira muli mu mmere kati omubiri gwo ne gubeera nga gweseetinga gwennyini biidhinillahi tabaraka wataala. Wallahu tabaraka wataala a'lam. Naam, kati ejjinni lino lyetaaga okwetakuluzaako kubajjukira nti jjinni liwangaala naawe. Kati ffe bajjajjaffe amajjinni agaffe abajjajjaffe abaafe edda zikaliinu zaabwe zakola ki zasigalawo. Kati omuntu bw'aba akyali mulamu kaliinu ye eyitibwa kaliinu asiriyi addaimu. Olufa nefuuka kaliinu twarike aridhi. Eno yeriwa laisa biasiriyi wa huwa alladhi yusallitu alayhi bisababi sihiri walabis au gairihi.
ejjini lino omuntu bw'afa lyo teribeera liba terina musingi kuba kati wano ojja kusanga abapoliticians bwe baba beesimbyewo siri musajja mulungi nnyo mu bya politics olya bulungi newankubadde psychology wa politics mumanyi naye mu mbeera eri active siri n'akamu era waliwo n'omwana wange yajja n'agamba naye gwe ebyobufuzi kiki nemugamba badde oyagala biyingira nagamba ate najja wagondi ekyokulabirako nowulidde bulungi zekyo Allah teyakikola kyo kangende ku lunaku lw'enkomerero ntobe n'abaana abawaka bange mu maaso ga Allah tabaraka wa taala bajja kummala kuba nabo ojja kusanga nga sijja kusobola boogerera naye si kutwala constituency namba kumbuzibwa ku bantu abasula enjala sibiri ku ebyo wallahu tabaraka wa taala alamu ate sibagana genda kubeera active mu politics temubeera bajega tekitegeeza nti fe abatali active mu politics tuba baki tulina naffe we tukola ki tulina we tugwa kati ejjini lino ojja kusanga jjajjaawo nga jjini lye likyaliwo kaliinuye kati amajjini gano naye bazadde nabo be bazadde kati kaliinu ezo nga weeziri ziwangadde biiznillahi tabaraka wa taala kati zijja ne zikola obwakabaka ne zikola ki ne zibeerawo kati kaliinu zino kaliinu asiriyi eno daimu ebeera ku muntu omu gwerazama biiznillahi tabaraka wa taala tujja kugenda tuzitematema eno mu maaso nga bwe tugattako ku bino ebyaki bino ebyaffe ebitegeerekeka kuba abantu amajini ago batya n'ogwogera amannya gaago bagatuuma binnyanya wano mu busiraamu buli lwosanga ekintu kyonna ng'abantu bakweka erinnya lyakyo manya ekintu ekyo otherwise bayinza okuba nga bakyagala nnyo oba nga kirimu haramu era kyovola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku mwenge yagamba nti enkomerero ng'etuuse abantu bajja kunywa nnyo omwenge bajja kwagala nnyo omwenge hatta yusamma gaira ismi okutuusa lwe banaagatuuma agatali mannya gaago obunnya obuwaanawaana bia vat pirisina sort of entabaaza bakadde la hawla wala quwwata illa billah kakongola ziga bagotuuma naye kati amannya ago gaba gaguwaana naye ate ekintu bwe baba bakitya era bakituuma amannya agakitya nosanga abantu nga gana amajini endwadde ze galeeta batero ogatuuma nga amannya amalala kati lukusense ne batyo kugamba owayi tolwogerako baga luno oluyita mulangira la hawla wala quwwata illa billah n'ebinnyanya abantu batera okutuuma amajini wano ffe twatandika okujjanjaba wano myaka kati 10 egiwedde baga nti sekakatongole ebintu abyagazaaki babiyita ebintu abyagazaaki ajja tutankuulira ebintu nga bibadde bisirise wani wano family kyeta etannaba kufuna ataaka ku byokoola kubanze mbiyita amannya gabyago amabi olya bulungi sekave ku bintu era abasajja bakulu abo darasa ne baziddukamu kati ate abavubuka bo ne bajja ate abavubuka bo baddayo kakuba abasajja bakulu bano be bazaala abavubuka bwe banyumya ate nabano bagenda okulaba nga bikola ki ddala biyingira okiraba bulungi amma dalilu ala al-qarin al-asli fahuwa ma sakata ilayk في هذا الموضوع من الحديثين سابقين حديث تلابيكم nenga hadisi eriyesooka ye hadisi eriko obujulizi ku jjini lino eriyitibwa kaliinu asiriyi addaimu tulabe hadisi endala eri mu kitabo kya musilimu biidhnihi tabaraka wa taala akhraja al-imam muslim an aisha radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا نبي صلى الله عليه وسلم عائشة تنمزانا قامت مزمون بك صلى الله عليه وسلم يفلم وكفا والي وبد وبويتشرو قالت فغايت عليه
ne nkwatibwa bujja nga Aisha bukwatirwa omubaka sallallahu alaihi wasallam alazeewo ekiro kino kigambibwa nti Jibril yaze n'amuyita n'atambula naye n'abako byali agenze omubuulira fajaa faraa ma asna'u omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yajja n'alaba ekintuuseeko bujja la ilaha illallah muhammadur rasulullah obujja nebbuba biri mu butondi naye tebirina kusukka we byandikomye kati bwe yatuuka n'alaba ekyali kituuse ku Aisha radiyallahu anha nga akyuse nga obujja bumuli bubi fakala omubaka sallallahu alaihi wasallam n'aga nti malaki ya Aisha agaliti obadde kiwaye gwa Aisha bujja bwe bukutawaanya okwatiddwa bujja fakalat wa mariya la yugali mithli ala mithlika owaye golaba otya ku ddaala lyange nyinza nti okwebeera okukwatibwa obujja gwe ku ddaala lyoliko kuba mutuufu oli yali nabbi alayhi salatu wassalam ate ono muntu wa bulijjo kati obujja nga bulina omukwana amadaala gasuga waliwo omuntu osobola okuwasa omukyala no ng'akusinga amadaala oba n'ofumbirwa omwami ng'olaba amadaala age mawanvu obujja buba bulira okuwaaka era mu abasajja abatalina bujja kuba omusajja abakyala babiyita bujja abaami biyitibwa buba era olaba eri waffe baga nti atabubira nsiko etakola ki taliira Nabbi sallallahu alaihi wasallam aganti ng'enkomerero esembedde ku bubonero butono abasajja bajja kuggwebwamu ebbuba gwe guno omulembe gwennyini gwe tulina jano osanga omusajja agenze ne mukazi we ku mbaga ate ozigenda okusanga nga waliwo amusabe bazinemu era n'amukkiriza basajja lwaki omusajja azine ne mukazi we la hawla wala quwwata febyo omusiraamu Allah yabitutaasa tombujja kumwema nkulira kujja musanga asibye sitira ngo mumpe mutuzi sho la ilaha illallah baba bawa kati bubo nabo nabonero bulaga ki obulaga eki tienkomerero naga wa Maria la yogale mithili ala mithili kandiza nti okwebeera okukwatirwa obujja ku ddaala lyolina na fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akad jaaki shaytanuk namuga sitaniyo ekujidde fakalat ya Rasulullah awamai ya shaytan namuga nti wayigombaka wa Allah tabaraka wa taala nina sitani kala naam namuga yeyo lijo jirina nagenda maso kultu nengamba nti wama akulli insan na buli muntu alina sitani kala naam naga buli muntu ajirina kultu wama aka ya Rasulullah na umbaka wa Allah tabaraka wa taala jirina sitani kala naam walakinna rabbi a'anani alayhi hatta aslama naga nayinze omukisago nina Allah tabaraka wa taala yange yajingondeza okutusa lo yakola ki lo yasilamu kawe tulina obujulizi kujinene limajiddwa nga kalino asiliyi adaim bali omuntu baba kyawangala nalyo ejjini eryo terikola ki liba terirumba ekyokubiri teriyingira mu muntu ekyokusatu terikola fujjo okujjako yeye nyini gwe likola ki gwe litawaanya gwe libuzaabuza gwe lisindika message ngera bwe tujja okulaba waggulu wansi biidhnillah tabaraka wa taala ate erimanyiddwa nga kalinu twarike ni arid obujulizi buli mu suratu Zukhrufu aya eya 36 ne eya 36 37 na 38 Allah tabaraka wa taala ganti wa may ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytan fahuwa lahu qarin omuntu yennaga yaliri okutendereza Allah tabaraka wa taala okujjukira Allah tabaraka wa taala okumwogerako okusaala nuqayyid lahu shaytan tumukwakati kako shaytan fahuwa lahu qarin nabeera nga ye kalinu ye kalinu kyeki kalinu kiba man yulazimu li sahibihi
omuntu awangaala ne mukwano gwe nga tebatangana yayitibwa alkarin. Man yulazimu liswahibihi, oyo yenna abeera ne swaba we liswahibihi. Era kyova olaba ng'eno kalinu engeri gye batatangana na muntu neyitibwa kalinu. Kalinu kitegeeza mukwano gw'enfanfe oba bwe mutatangana. Kati eri malayika zirize ezitukuuma ne zino eziwandiika nazo situtangana nazo, kyova olaba nga ziyitibwa kalinu minal malaika. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. nana gayo okogera ko Allah tabaraka wa taala tumukakatikako amashayatin fahuwa lahu qarin. Sitani eno nga ye karinu ye mukwano gwe, ye mupangira business enfu, ye mupangira abakazi. Kuba waliwo amashayatin agayogera nti ono ffe twamupangira omukazi ono kyava mubonyabonya atajja munnyonnyoka tugenda obatakuluza. La hawla wala quwwata illa billah. Fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an sabili. Mazima shaitani zino zibajja ku kkubo eribatusewa Allah tabaraka wa taala, libajja ala sirati mustaqim, zibajja ku kkubo egolokofu. Wa yahsabuna annahum muhtadun, ne baddawo ne balowooza nti nno bali ku bulungamu. Kuba abantu bakolera ddala ebintu bo ne balowooza ne balabira ddala nti ekkubo egolokofu. Hatta idha jaana, kati waliwo kutuusa le banajja mu maaso gaffe kyebagenda okulaba bajja gamba nti kala, omuntu agendaga nti ya laita nga zinsanze bayini wa bainaka, wakati wange naawe bu'da al-mashriqayn, singa wabaddewo ebbanga eddene nnyo okwenkana eriri wakati w'emashariki ne magharibi. Fabi'sa al-qarin, bi'sa bu'da al-mashriqayn, singa wabaddewo ebbanga okuva ku eriri wakati wa mashiriki ebbiri, okuva ku north east mashirik ye east, north east okutuuka ku south east, nembanga sikulabako. Fabi'sa al-qarin, guno gwali mukwano mubi nnyo. Kuba wano singa kalinu zino Allah tabaraka wa taala zitulaga enfaanana gye zifaananamu ziba zifaanana bubi nnyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Mukhtasu bilwaswasati wa daf'u ibn adam an tariqiha ila wuqu'i fil ma'asi fahuwa alladhi yuzayyinu linnasi hubbu shahawati wa hubba shahawati wa hubba al-ma'asi. Era jini lino ditambulira biliwaswasati min sharri waswasil khannas, di kwega kubuzaabuza mwanadamu kumuletera wasiwasi. Nduze wasiwasi kyafuuka kya Luganda, kumuletera wasiwasi kuba lirina message, lyowulira message nga waliwo ekigamba kikyotalaba wafiirwako message sort of bali kubajjamu ngalabi, abantu ne bakunkumukira kuba ezo ngombe zibadde awo mu biseera bya AIDS wabadde akyakidde nnyo. Kati ate wajjawo corona, kusimanyi corona whatever COVID-19, naye wali awo 80s awo tusairinge through 90 1990 awo sirimu alumidde ddala abantu ebbanga ddene, myaka 3 kati. Naam, sasa tugoka ndowooza kati yuwaswisu mukhtasu bilwaswasati wa daf'u ibn adam an tariqiha ila alwuqu'i fil ma'asi. Kwegamba lyo embeera yaalyo liwangalira mu kubuzaabuza mwanadamu, likulaga ekikyamu nga nelikikuwundira nekibeera nga kyekirungi, ate ekibi nelikulaga ekirungi nelikulaga nga kyekiki, ekyo kyebayita aliwaswasatu. Wadafi'u ibn adam, n'okujja omwanadamu okuva ku kkubo ly'omwanadamu lyalina okukwata. Bwe bakugamba nti no obwavu bujja ne bukuluma ne ligamba genda ojjeyo liba, olidde bulungi, n'olyoka oguluba ne liba jakkomya, n'owulira bulungi.
abakazi baabula ogenda kugwa kumbaki abakazi abawosa mujje mu maka gaffe tubawe bawala baffe biizirillah so si kumuyimiriza nga yimiriza kamuje kukubo wano ezigenda ejindi ezigenda ekijabijo jangu biizirillah genda mu maka ofune omukazi ng'omanyi ne w'omujja wakola ki otegeera nti mujja waagundi biizirillah tabaraka taala bakadde baffe kyovola banga bo bakola ki bafumba fahuwa alladhi era lyennyini yuzayyinu linnasi hubba shahawati ila liwuku'i fil ma'asi nga limusika limuzeeno fil ma'asi wa kujemera Allah tabaraka taala fahuwa alladhi yuzayyinu linnasi hubba shahawati wa hubba li ma'asi era lyeryo eriwundira omwana Adamu hubba shahawati okwagala nnyo ebintu ashahawati ebyokweyagala ebyobwagazi wa hubbal maasi n'okuba omwana Adamu ng'ayagala nnyo amaasi ebintu ebikyamu ebyobujeemu. Kyemaliriza nakyo wa hadha al-la'in ejijini linekolimire karinu asiri daim likathratu mulazimatuhu lil insan agasi gwebanga lyonna galazama omuntu gawangala n'omuntu gawanga tegamuta ya'rifu uyubahu limanyira ddala obumogo bwe olidde bulungi kanti wako tujja kulaba lwaki limanya obumogo bwo libweyambisa ku jjini liri bayita khadimu sihiru bwe baba bakuloze biidhinillah wa dha'ifahu n'obunafu bwe wa dha'ifahu allati yastati'u an yadkhula biha ila al-insan obumogo bwe likozesa okubanga gana amajini amalala gayingira mu muntu era amajini okuyingira ebiseera ebisinga gano ge bayita khadimu sihiru gakozesa eno kalinuyo ne gajibuulira obunafu bwo ne ga exploiting ebiseera ne gajja gakozesa ekintu ekigulawo omubiri ne gayingira biidhinillahi tabaraka wa taala. Edo kaida mujiwulire ihdhar aduwaka marra wegendereze nnyo omulabewo omulundi gumu wahdharu sadiqaka alifa marra naye ate mukwano gwo ono gwe mutatangana ye mwegendereze emirundi 100 bwoba omulabewo mwegendereze omulundi gumu ye omukwano gwo mwegendereze emirundi 100 lwaki farubama nkalabu sadiqo ila aduwe kuba ekiseera kisobola okutuuka omulabe omukwano gwo ono n'akyukira eri omulabewo kiba kitegeeza nti naye aba afuuse mulabe fakana alam bil mudhirra ng'ate n'abeera ng'amanyi awokukwata awakuluma. Kyovola bali ne jjini ngeri gye tuwangala nalyo tukola nalyo bugana amajini amalala bwe gaba gazze galyeyambisa ng'era bwe tujja okiraba mu maaso awo biidhinillahi tabaraka wa taala. فهذا النوع إذا سلط على الإنسان وزاد وسوسته له كادوا يهلكه. الجن lino beribeera nti omuteko guno beriba limaze okukwata beriba limaze okuzingiriza omwana Adamu ne libeera nti lyerimufuga berimugamba message n'aziteeka mu nkola aliisa kkono emmere ne lirya ne linyirira anywesa kkono obutunda ne libunywa ne linyirira n'olya bulungi tasoma bisimilla emmere ne bagirya bonna tamanyi dduwa za kusoma ng'ogenda kwebaka nalyo ne lyegolola mu buliri olya bulungi ne linyirira kati libaddamu nnyo era libeera nga omwana wa Adamu ono limukozesa wazaada wasuwasatahu kuno okubuzaabuza kwalyo ne likwongeramu ku mwana wa Adamu ono nga kukola kadu yuhlikuhu lituuka ekiseera ng'omwana wa Adamu ono azikiridde biidhinillahi tabaraka wa taala. Kale wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Nsaba Allah tabaraka wa taala akkirize pozi olwaleero mbadde ntematema jjini lino lituwangala nalyo
bwe libanga okyawangala nalyo teririna we liyingirira mu bwalubaale. Naye omwana Adamu ono olufa lyo ne lisigalawo ne likula gagamala ne gafuuka lubaale. Era nayo lye jjinni erimanyiddwa nga jinnu liri eddala kaliinu twaliki aridu erimala ne likola lubaale ne tujja ditematema. Wabula lino kaliinu asuriyi daimu situlimaliriza tujja kulaba obulabe bwalyo bwerina ku muntu. Musaba Allah tabaraka wa taala kirize olutuula n'ebiseera byetuwaayo okuwuliriza emisomo gino, era esinziire ku ebyo atutaase ebitonde bino. Saba Allah tabaraka wa taala mwenna abatawanyizibwa amajinni, abatawanyizibwa amashayatini, abalina ababaloga, abalina ababawalana, abalina ababakwatirwa ensaalwa, saba Allah tabaraka wa taala mwenna abataase naffe atutaase. Era musaba Allah tabaraka wa taala ebigezo by'aba atugezesezza nabyo atugezese n'ebigezo ebyo betujja okusobola, kuba buli mwana Adamu wakugezesebwa, tulina ujja kiddukira. Musaba bw'aba atugezesezza atugezese n'ebigezo ebyo by'anatusobozesa okubeera nga tubivuunuka. Musaba atuwe enkomerero esinga okuba ennungi, atuwe tusembye ekigambo la ilaha illallah ku nnimi zaffe. Tuteerewo abanatusaalira nga bangi n'abanatuziika nga bangi. Atutaase okufiira mu mbeera eno eya covid, kuba mayiti bakasukayo nkasuke. Atuwe mayiti zaffe zibeere za bitiibwa. Atutaase abo abajjamu oganiziza abantu, atulekere emibiri gyaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omuntu yenna ayagala Allah tabaraka wa taala mukuumira ebiyungo bye paka kufa asomenga aya eya 30 mu suratu Rum. Allah tabaraka wa taala kuumira ebiyungo bye paka ku lunaku lw'enkomerero, paka lwe bakuziika n'ebiyungo bye. Bangi be basokodde, tusaba Allah bitutaase, n'abo balina omuzoogo abatutaasize ddala. Musaba Allah tabaraka wa taala atwongere okumanya n'okutegeera n'okuteeka mu nkola. Wassalamu ala al-mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.